Kabanga mbaka parliament w'Obusujju nyola okuba nti tuli mu social distancing nja kubasaba nzijjawo ku masiki eno katono sobola okunnyonnyola abatulaba obulungi. Mpeereza ku komiti bbiri eya trade ne park local central government nga ku mulundi guno njala kwogera ku nsonga zetukutteko ez'enjawulo eza komiti eya trade. Komiti eno yeetolodde okumanya ebbanga eriwerako mu wiiki okuva twasumulwa tukole era nga tukulemberwa mu Uganda waffe mpaka gamazima emirundi egisinga gye tukutte tubadde tutunuulidde nnyo engeri covid gy'ekozezaamu bannayuganda naddala mu luuyi olw'ebyobusuubuzi n'amakolero. Essaawa eno njala okukakasa nti entities nnyingi tuzisinkanye omuli UDB ne tusisinkana bannaffe abasuubuzi ab'amaduuka, tusinkana bannaffe ba landlords bakusinkana bo bakusinkana nkya, tusisinkana naye lwakuba nti ababakulembera abamu twabafunye okumanya views ezigenda mu maaso ng'abantu, ne tusisinkanako minisita, tugenda kusisinkanako n'abalala bangi nnyo. Tutambuddeko municipalities ez'enjawulo okulaba ebizibu bye baasanga. Tetukomye mu municipalities naye waliwo bannaffe abalina almost business ezikwatagana okugeza ng'omuntu oyo ali municipality oba ali mu town council naye nga byakola bifaanaganira ddala ebyo ebiri mu municipality newankubadde nga bo bannaffe abali mu town councils tebaafuna kasente kanako obuyambi. So ebintu bino tubitambuddemu, twadividinga komiti yaffe mu side 3 oba mu njuyi 3. Abamu ne bakwata Northern Uganda, abamu ne bakwata Eastern Uganda, abalala ne bakwata Western Uganda. Nze omu ku bakwata Western Uganda ne tufunako ne sample ezimu okuva mu Central Region. Central Region ne tugendako ekyazanga, ne tuyitya Emityana, ne tuyitya Mubende, tugenda Ekyenjojo, tugenda Kasese mu Western, ne tugenda Fort Portal Western, ne tugendako ne wansi Mbarara okumanya engeri covid gy'abayisizaamu. Emirundi gyesinga byetusinza okusanga kwe kuba nti okukaaba kungi nnyo era nga abasuubuzi abasinga batugamba nti okuva mu kintu kye baagwamu kiyinza obatwalira ekitone nnyo emyaka 2 okulaba nti badde engulu. Bannaffe aba hotel zaggalwa, amahoteli amalala gasibiddwa, amasomero abantu abalina amasomero naye nga basobola okubaako ka business ke bakola nga beewolera ku masomero gaabwe nga Korato ne beewolerako ssente ne baziteeka mu by'obusuubuzi, amasomero gatwaliddwa. So impact ya covid nene nnyo n'okusinga kye twali tusuubira oba kye twali tulowooza. So bannayuganda mubeere bagumu, twetoolodde n'essaawa ya leero nvudde mu komiti okulaba nti tulabaako bye tunnyonnyola bannaffe ba witness batunnyonnyole ebiki ebigenda mu maaso, biki ebiyinza okuyambako okulaba nti tuva mu impact oba tuva mu buzibu buno obwagwawo olwa covid obusuubuzi buddemu butambule. Abasuubuzi batutegeeza nti amazzi n'amasannyalaze byandibadde bya nsonga nnyo okugibwa gavumenti ebijjewo baleke bisasula. Ne basoba license ezimu zistopingibwe, ne basaba tutunule wala nnyo ku misolo egyaleetebwa naddala 10th parliament tube nga emisolo egyo gikwatibwako, okugeza omusolo gw'okujja omuntu abadde asuubula engoye ng'asasula mu kutiya oba mu kisawo ate nga tingesaawo eno agenda kusasula mu kiro nga kintu kizibu nnyo gye kiri nga guincreasinze nnyo kubanga bw'otunula guva ku bitundu 2.5 ku 100 okutuuka ku 3.5 ku 100. Kyokka ate nga option ziri 2 newankubadde omusolo guno gukatinga across East African countries. Naye mu Uganda waliwo ka exemption ke bateekako ak'enjawulo akagamba nti ekimu ku bibiri either ogwa kiro oba $3.5 nga kye tulina okukozesa wabula ekimu ekisingako obungi gavumenti yaddembe okukikozesa nga bweyagala. Omusolo gukosezza nnyo abatikka ebyuma bya spare, bannaffe abatikka ebyetaagisa ebikozesebwa mu awaka, ebyokulya, emisolo gibakosezza nnyo era tebasobola kukola bye balina kukola kubanga ensi ebakaluubiridde. Kino kye tusaba mukadde waffe chairperson ali mu kutambuza komiti eno, tulabe nti tukola report egenda okuyamba eggwanga, tulabe nga tukola report egattako wamanyi mu byonna tulina okumalako nga bannansi be bawanguzi. Njagala kwebaza ennyo Telefina olwakadde kano kempadde naddala okusinga okukolako insight ku ebyo ebikolebwa mu komiti yaffe eno eya trade. Neyanziza nnyo neyanzike. Neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa. Nze Kawalya Ababaka mbaka wa Lubaga North ate mu Parliament
ntuula ku bukiiko bubiri engeri gye ndi shadow minister wa Kampala ntuula ku kakiiko aka presidential affairs kuba tukimanyi nti Kampala yava mu local government n'atwalibwa central government so akakiiko aka presidential affairs ke kalondola enkola y'emirimu mu kibuga Kampala then kossa ne akakiiko aka PAC local government oba public account committee aka government ez'ebitundu nako nkatuulako era nga mu wiki eno tubadde n'obuvunaanyizibwa obwatuweebwa parliament nga batusaba okunoonyereza ku mivuyo egyetobeka mu kufuna abantu abo abaali bagenda okufuna emitwalo 10. Tukimanyi bulungi nnyo nti ffe abamu abakkiriza nti omuggalo guno gwakosa abantu bangi mu ggwanga Uganda oboolyawo ne bitulowooza nti bagagga n'emirimu gyabwe tegikyatambula twali tusabye nti buli muntu yenna afune ku ssente zino ate era nga n'abamu tuvuddeyo kusinziira cost of living nga bwemiridde kati emitwalo 10 gyali mitono naye olw'okuba nti Prime Minister ne Minister of Gender bagenda mu maaso ne bakola ebibo nga bibaali balowooza nga tebeebuuzizza ku muntu wa bulijjo oba okwebuuza ku bakiise b'abantu kuba bamemba ba parliament ffe tubeera amaloboozi g'abantu betukulembera era omulimu ogwo gwatandika twasooka ne tusinkana minisita w'ebikikola ky'abantu Betty Amongin era n'atulaga Ngeri n'atulaga ne statistics bukyawo bagaba ssente naye kyannaku nnyo nti kati ekyokulabirako ng'ekibuga Kampala ekirina abantu kumpi 1,700,000 mujja okusanga kumpi abantu 1,600,000 nga bali vulnerable nga tebalina buyambi bwonna n'ogamba nti mwe mwatuula ne mugamba nti mugenda kukwatayo ekinene nnyo emitwalo 15 mu kasanvu n'abagwamu be mubamuwa naye baatuka okubireeta nga batulaga nti almost abantu emitwalo 15 baafuna babawa naye nga ku ground tukimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe bangi abatafuna ssente ezo ekyokulabirako bakiriminga nti waliwo association z'abaganda baffe ababodaboda eza forwarding lists era kwe basinzirira okuwa abatakisi naye nga n'abakulembeze b'ababodaboda n'abatakisi essaawa zino webatuukamu batugamba tebaafuna so report twagikubamu nnyo ebituli ya minisita w'ekikula ky'abantu gye yaleeta era ne tumulaga nti ekisooka banyooma abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu ekyokulabirako mu Kampala banyooma olukiiko lwa Lord Mayor awamu ne ba councillors ne ba mayor ba divisions ne ba councillors baabwe tebabateeka mu bintu bino ate n'ekirala ne babeeramu okusosola nga bwe bamanyi nti chairman w'ekyalo ali mu kyalo nti wa ludda oluvuganya gavumenti nga bakozesa ba piso ba diso ba giso n'abantu ababulijjo bitulowooza nti baali badde babeera mu nsonga zaabwe kwerinda zokka naye kyannaku nnyo nti ogenda okusanga nti bebawa obuvunaanyizibwa okuba nga bakola emirimu bwe twasinkanye minisita w'ebyensimbi era naye bw'ati ng'agamba nekisooka bo ne ssente ze baabawa okugaba ebilioni 5.4 zabaggwako era tebakyalina ssente naye ng'ate minisita w'ekikula ky'abantu yatugamba nti waliwo ssente ze bakyalina bwe banakizuula nti waliwo abantu abaali balina okufuna ne batafuna bagenda kuba batolera ku ssente naye kati minisita wa finance yatugamba ssente zabaweddeko olunaku lweggulo twasinkanye Lord Mayor ne ba mayors ba divisions awamu n'enkiiko zaabwe ne twogerako nabo naye nga nabo era beekokola okuba nti bayisibwamu amaaso ministries ez'enjawulo nga gender nga finance era nga nabo balina concerns zaabwe olw'okuwambibwa obuyinza bwabwe nga RCC wa Kampala mukulu Hud Hussein awambye obuyinza bw'abakulembeze abalonde ekirala yagaana n'enkiiko okutuula enkiiko ezaali zirina okuyita mu lists for example ng'ez'ekibuga Kampala babalemesa okuba nti basobola okutuula okubaako kye baziteesaako so byampuna n'essaawa zino wenjogerera era tuli mu kusinkana abakulira ekitongole kya NIRA nga bebakola ebyokuba nti bawandiisa abantu so ebigenda mu maaso nabo bennyini bagenda abamu baconsidinga kuba kati NIRA wenjogerero olwaleero executive director waabwe abakwata registration atulaze nti yebadde bamuwandiikira baali bamusaba yali tabirina era teyabibawa naye nga ate bo bazze batulaga nti lists kwe basasulira abantu zaali verified by NIRA so kyannaku nnyo kinakoza n'ebitongole bya gavumenti byennyini tebyali bumu mu nkola ya mirimu eno so ekyo kiraga anomalies ziri mu ggwanga nti buli omu akola bintu nga bw'ayagala naye ffe ripooti tugenda kugimaliriza tugitwale mu parliament tugikubaganyeko ebirowoozo anaazuulibwa yenna nti yeetobeka mu kulyaza amanya ssente nga bwe tuwulira nti waliwo abantu kumpi 6 bafuna ssente
sente emirundi ebiri abantu kakaaga kumpi wabaawo sente y'omusolo ebbiliyoni mu milioni 2 so omuntu ali mu ekyo ajja kuba akisasulira neyanziza nnyo okuba nti mperedde omukisa BBS Telefina era sobola okuba nga tutangaza kubigenda mu maaso tuli beeteefuteefu okubeerawo okuba nga tubuulira eggwanga ku ebyo ebiba bigenda mu maaso neyanza nnyo neyanzeemu kale byebigenda mu maaso mu palamenti Stephen Kiwanuka ne Yuda Musibe basasi baffe abakyaliyo okwongera okuŋŋaanya ensonga zonna era nga amawulire gaffe aganaddirira bajja kuba bongera ozirambulula kati nga tweyongeddeyo abakulembeze wamu n'abatuuze mu ggombolola y'eBwama mu disitulikiti ey'Empigi batongoza enkola eyabulungi bwansi ku mwalo Essenyondo n'ekigendererwa ekyokugoba obukyafu mu kitundu kyabwe